As a member of Parliament, Kawempe North. Your name? Okay, you can even have an introduction of yourself as we go through. Introduce yourself. Members, thank you, Electoral Commission, to give me this opportunity. My name is Kachika Frederick. I'm going to contest as a member of Parliament, Kawempe North. So I came here to brought my documents. Now I have handed over to the commissioner. Okay, thank you. So you can have a seat as the commission verifies and confirms the documents that you have submitted pretty meet the required pass mark of a member of Parliament. We wanted the national ID. Is it attached? The membership card is attached, and the certified copies, or a copy of a certified document coming from is A-level document attached, sir? Where is your A-level? Okay, O-level jirina twayagadde bagazi gitekako wadde banti kyetaagisa kale tuula. A-level gitaddeko certified esebo pasiripo ezifuluma essaawa zino zibaako akafaananyi. Simanyi kisobola okwetaagisa okugenda mu UNEB okuddayo okugira, kubanga kati oludde kuliko akafaananyi kange. Sebo, twasaba certified copies of your academic documents. Between now yes, between now and that, and Monday, you need to provide the certified document. Therefore, by the ruling of the commission, we are giving you up to Monday to bring the certified copy of your documents. It is a body that is mandated by our laws to do that, and we make sure you come with certified copies. Monday, 9 a.m. Amanya gange yenze Kachika Frederick, ngenda kwesimbawo ku kibo ky'omubaka wa Parliament owa Kawempe North. Era olunaku olwaleero ndeese mpapula zange kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform, naye ekyamukisa mubi waliwo ebintu ebadde bibulamu era bampadde bangambye ku lw'emmande nkomewo nga byonna mbitereezezza, naye nga bannakawempe mwenna bannakawempe North mbasuubiza empapula nziina nasoma n'ebimu ndeese obuleesi, kati ogujja ngenda leeta diguli bipapula nga mbisutudde bweti, zi diguli zonna ngenda kuzireeta. Badde ndeeseko A-level yokka
kubanga badde manyi kubanga ogenda eri mu gundi nga kikoba byokonda bagala elevo yokka naye kati wano baŋambye nyongereko era ku Mande ngenda kuleeta ziddiguli zi master bannakawempe North temweraliikira ekintu kiyina wonna wembadde entambula eyo nga bagamba gwe waffe ekibiina kikomera wali kibadde mbagaye bane temugenda kutawaanya eri kakyuka byakulonda kibadde kigenda kweyo wano wonna wajjule so bannakawempe mbasuubiza eno by-election eddako ekitugenda kikwata oba waliwo antegera kye ŋŋamba okusookera ddala kyengendo osooka okukola njagala kati ng'abavubuka abali mu Kawempe North twagala tuteeko mobilization ey'amaanyi